Sharon Businje ow'emyaka 10 ng'abadde muyizi mu kibiina ekyokusatu yafiiridde mu muliro ogukute ku ssaawa nga 9 ez'ekiro. Businje yabadde mu tulo era banne bwe balabye omuliro ne badduka wabula ye n'asigalamu. Mukulu w'ekibiina ekyokutaano yagezezzaako okumutaasa wabula teyasobodde era n'afuna ebisago. Nabadde nzuukuse ne ndaba omuliro mu katanda wansi. Kati ne ngamba maama nze twafudde dda. Kati awo ne nkuba enduulu bali bonna ne bavayo. Kati oli omwana afudde abadde alina muganda we. Kati omuganda we n'agenda eri n'amuzuukusa. Bwe yamuzuukusiza n'abeera nga asituse. Kati oli muganda we n'avaayo oli n'asigala nga akyebase. Kati oli ye n'avaayo ffe ne tubeera wali nga tukaaba nga tubuza Sharon aluwa nga Sharon afiiriddeyo. Ekivuddeko omuliro guno tekinnakakasibwa wabula abayizi bagamba nti baasose kuwulira ekikuba ku ddirisa ng'omuliro tegunnatandika. Bawudde eddirisa nga likuba. Eddirisa bwe likubye omuliro gutandise okukola ki okutuntumuka. Era omwana abadde ku ddirisa yoyo omwana afudde. Kati kirabika nti omuliro bayizi batwokereza bwokereza kubanga tene sayidi omwana gy'afiiriddeko tebaddeyo ki tebadde masannyalaze waya zonna ziyita eno. Poliisi ng'eyambibwako Metron abadde akuuma abayizi etandise okunoonyereza kiki ddala ekyaviiriddeko omuliro guno. Mu ssomero lino eyandibadde alabirira abaana bano yabaddemu koona obulagajjavu kubanga teyasobodde kukola mulimu gwe mu buntu oba mu budde. Ab'obuyinza mu kitundu baagala essomero lino liggalwe okutuusa nga limaze okuddaabirizibwa wabula abazadde kino bakiwakanya. Temututwala mu ssala ya kukemebwa kubanga akaseera koolekedde okulaba nti oba oli awo wabaawo siteepu ey'enjawulo eteekingibwa ate nga nagitandiseeko dda nga mwenna embadde mu ndaba mu by'education nga nzize nfuba n'okulaba nti embeera yennyini gye neetaaga yetambulirwamu. Bino abazadde ssente nga baakazisasula ekyo kiba kinene nnyo era tugenda kusirisaamu olwaleero tukungubagira munnaffe omwana oli nga twegasse ne famire eri n'olunaku olw'enkyalo tunaamala okuziika ennaku ezisigadde okusoma kugende mu maaso nga tugezaako okulaba possibility ey'abaana baffe okugenda mu maaso ne puroguramu yabwe ey'okusoma. Bano abaakoseddwa ab'ekisulo nga bwe relocatinga tusobole okulaba nti essomero terifuna kuyimirira kw'amaanyi. Ebisulo ebiyidde biri 2 era nga tewali kintu kyonna kitaasiddwawo. Nga buli muntu akyalindirira poliisi okufulumya alipoota ezikwata ku muliro ogw'enjawulo oguzze nga gukwata amasomero n'obutale ne ku mulundi guno essomero lya Kibibi Junior lyayidde mu kiro ekikesezza olwaleero nabo bategeezezza nti balindirira poliisi efulumya alipoota ekwata ku muliro ogwakutte essomero lino na kumanya ki kwe gwavudde. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungeezi.